Omukulu amaze okulayira. Amaze okulayira. Omukulu Museveni amaze okuba akalayiro. Well, fwe tuli kubawa analysis. Kati eno analysis ebivudde mu kulayira. Ekisookera ddala mujjukira video eno. His Excellency Robert Sentamu agenda kubanga ayogerako n'abana Uganda. This time around Bilala Mwati tumegenda kumulaba live. Kati zi live mugenda kulabira ku masimu gaffe ngate ffe abasise ekifaananyi naye ng'olwaleero agenda kulabikira mu bire. Video eno nagirese yesterday nga mbagamba nti omukulembeze agenda kubeera mu bire. Tugenda mulabira mu bire. Abakulu bano bagenze ne baleeta budrones bwabwe. Wamala okuleeta budrones bwabwe nga bamanyi bakoze nnyo amawulire. Mwe abasinga temumanyi ani abadde mabega w'ebifaananyi bino. Ebifaananyi ebya trendinze n'okusinga ebya Museveni byabadde ku drone. Mulowooza nakijjeewo okwogera bwe ntyo before evening nga n'ebifaananyi tebinaba kujja. Eyo twabagamba nti ffe mu tekinologi teri atusinga. Kati eyo kanveeyo chap analysis summarized. Ekisookera ddala omukulu alayidde. Ekyokubiri abakulembeze ababaddewo abasinga babadde bava mu West Africa. Lwaki abakulembeze mu East Africa babadde batono including Kagame, his special ally asingira ddala okumwagala. Lwaki Kagame teyabaddewo instead abadde Kenya? Lwaki President Ruto tabaddeewo? Njajja ewe tuba tuvuddeyo njagala mwebuuze lwaki President we Congo ebiseera ebisinga President waba alayira abantu abasooka okuvaawo ate kijja ng'omukulu amaze kulayira. Okuvaawo kw'omukulembeze yenna avaawo nga President amaze okulayira. This time round President Tshisekedi owe Congo avuddewo nga ne President Museveni tanaba kulayira. Why? Eyo tuba tuvuddeyo eyo. Mulowooza lwaki Natasha muwala wa Museveni akaabye amaziga oluvannyuma lwa taata we okulayira? Bwe bazze mu ntebe okutuula Natasha nadda mu maziga. What could be the problem? Eyo tuba tuvuddeyo lwaki mukyala Museveni tabaddeewo mu kulayira kwa bbaawe? That is a miracle. Lwe yali amisinzi emirundi gyonna omukaaga aze abeerawo. What is happening? Kiki ekyatuuseewo? I can't accept that. Lwaki omukulu teyabaddewo nga bbaawe alayira? Can it happen? Ewe mba nvuddeyo. Why the speed? Why the speed? Omukulembeze nga olwaleero abavuze speed nnyo mu kulayira. Speed ng'ebadde y'amaanyi nnyo. Waliwo ebintu bibabuuse biteekeddwa okuba nga bye bisooka then ye naddako. Naye bakulaga nti asoose kulayira biri ebirala ne biryoka biddako. Kiki abadde adduka ki? Abadde afa ki? Sigenda kwogera ku birala byonna. Simanyi nga Eddie Kenzo we bamugobye mu ntebe kuba naye abadde atudde kumpi ne mukyala we naye nga tamanyi nga atudde mu butebe bwa ministers. Abakulu ne bajja ne bamugamba nti oba ekola ki? Vaawo genda otuula awalala. Okay. Amaze okulayira. That's what I told you yesterday. Nti ffe tetulinako buzibu. Alayire. Alina buli kimu. Naye tuteekewo agafaago abiri gokka. Tulabe oba amalako omwaka guno.
tulabe oba amalako zina bagamba it is only time budde bokka basobola okola buli kimu kyonna kye baagala naye obudde blood obudde nze mbabuulire ndaba Bobi Wine nga atudde mu ntebe eyo anytime ekyo tuukirize tugaane mulaba nga ali mu ntebe omwo abakulembeze bonna abava mu Europe ba allies ba Museveni lwaki tebazze lwaki tebabaddewo lwaki tewali bukulembeze yenna eyamusindikidde congratulatory message ey'obuwanguzi including Kagame lwaki tebamusindikidde including President Ruto we Kenya lwaki tebamusindikidde inti Kisekedi yennyini avuddewo n'agenda taina wonna we yali agambidde mbu congratulations for having being elected president of Uganda again. There's a very big question mark. Mukitegedde kiruma okutuuka ku buwanguzi bwebutyo naye mu butuufu n'obubeeramu wekka Museveni newabadde araizinga ebayibuli ogamba nti President Museveni Kaguta n'ebigambo biba abadde tabirina. Asose gamba kigambo n'alyoka asetula gundi Bible. Kiruma okutuuka ku buwanguzi bwebutyo nga bwabubbi nga nawe omutima kikulumiriza muli obuliro oyagala owanike Bible ogambe nti former president of Uganda Kaguta Museveni solemnly swear that I did not win. That is what people expected from him. Ne wotunuulira majority of the people that were there babadde batono. Not like babadde nga all the bloggers of NRM tebabaddeyo. Tebabaddeyo. So omuntu okulayira nga mukyala we taliiwo kintu ekyo kiruma ate n'atayogera nako ku mukyala we nti mukyala wange abatumiddeko nnyo mukyala wange abatumiddeko agambye mwebale kumulonda mwebale kunonda takyogeddeeko nakyo oba kale gyali mulwadde oba aliwo ati. Where is Janet Museveni? Fenga concerned citizens of Uganda tubanja twagala Janet Museveni tumulabeko mama waffe. Yeah, I'm speaking as a concerned citizen of Uganda. Where is Janet Museveni? Our mama. Tumwagala. So, the reason as why Natasha had to cry. Sinti tata wa atuse ku buwanguzi. Tears of joy. No. There is a very big reason behind her tears. Ebadde si tears yakola gundi. Ndaba ne tata abadde amugamba sembera wano naye ng'alinga atayagala kusemberawo. Ng'alinga yeegaana taata we awo. Meaning there is something actually behind that. A president sibona mikwano gye abasinga obungi ne batabeerawo. Bonna ne batabeerawo lwaki kyekituuseewo okujjako ono afuka mu mpale eka yabaddewo owe Southern Sudan. Banange mukama Katonda otali amandazi musobola okukola buli kimu kyonna kuba mmwe mumanyi muli mayinja oba muli miti oba muli mayinja mwe temufa oba temukola ki naye mukama paka aba n'obuzito bakuteekako. Olwaleero nze ntunulidde Museveni omutima gwe nga muzito nnyo okutuuka kulayiro okwo nga walayo mukyala we taliiwo. It was something hurting inside him.
Chobula babadde talina na byakwogera bingi nnyo n'abalaga firimu. Amaze okulayira, and that is okay. Buli omu akitegedde alayidde. Naye kambabuulire. Tekigenda kujja mwana yenna awagira Bobi Wine ku mulamwa. Bobi Wine nze nsigala manyi Bobi Wine nga mkulembeze wange. He is my president gwe nalonda. Gwali eyo nga gwamanye amanyi omuntu omulala yenna gwe balonda gwe nawe, that is up to you. Nze wange mumanyi Wamita Kyagulanyi Ssentamu omuggulanyi ye president wange era gwe mpa ekitiibwa. That is the fact. Gwe mpa ekitiibwa. Si bino ono eyeronze n'amaani eraiza n'alyoka alayira supidi obudde bukyaliyo naye n'olabanga yenna adduka buddusi buli kimu buli gundi eddako mu ddakiika waayibwa buvuddeyo bagenze. Ensi eno nnene nnyo. Ensi eno ezitowa. Ensi eno enyiga omutima. Okulayira nga mukazi otaliiwo n'otabulira nansi mukyala waali ludda wanga bulijjo bakulaba naye. Abantu bakyali mu bwasiwasi, simanyi nti yaweta, simanyi nti akyali omulamu, simanyi mulwadde. Lwaki tobuulira abantu kituufu? Kuba gwamanya ekituufu. Ffe tumanyi ffe tubanya babanya mama waffe, tugamba oba mama waffe aliwa oba maama aliwa. Ng'ogyeko babbi waffe naye waliwo maama omulala owa Bannayuganda omulala awo. Ate naawe maama wo kuba mpulira omuyita maama.